عمن تأخذون دين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Abibitiibwa nateera tukomyewo Rawda Islam Media tukomyewo nga bulijjo nkola yaffe sawa ekitiibwa Allah agitukuumire mwana wattu wa mukaaga tubeerawo ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba wakati mu kwanukula ebibuuzo byaffe. Obudde bwe buno bwennyini twongera okubajjukiza okubanga tetubeera bidde okuweereza ebibuuzo byammwe ku 077 8 18 75 oba 0705 10 anga tetunatandikira ddala mpozi kampisona kano tuseekalyo kajje abuuze ku bakulaba okubuuliza Balikisi Spices ebweyogerera ekirinnya abakugwa ennyo mu kuteekateeka ebirungo bya buli kika mu kuwoomesa emmere enva kubiriza bonna ababeera n'emikolo ab'amasomero abalina parties ez'enjawulo beeyunira balina ebirungo bya migaati kekisi ebirala byonna omuceere ennyama n'ebirala ebifaanagana bwe bityo insha allahu taala bakubire oba basange ku ssimu 075 6 beba Balikisi Spices bweyogerere. Sheikh Abbas, مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسبب بإذن الله mubigambo ebitali bingi nnyo olw'obudde obuuze kubatuuliriza tutandike ogw'okwanukula ebibuuzo insha Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. tumwebaza Allah tumutendereza atuusizza naate ku lunaku luno olw'omukaaga nga tuli balamu. Tumusaba Allah atongere obuwangazi obulungi. Amin. Mbuuza kubawuliriza bafa ba Rawda Islam Media n'emikutu emirala nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Tutandikire obutereevu n'ebibuuzo byaffe kubanga obudde tebutuli bulungi tebuli ku saidi yaffe. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Ekibuuzo kye kisooka aga nti Sheikh, nzikirizibwa okusala embuzi oba endiga esukka mu emu n'ensala 2 3 oba 4 Zuhiya ndowooza byonna byanukule n'akiika. Omuntu waddembe okusala ekisolo ekisukka ku emu ku kimu mu Zuhiya ne kuki kwa akiika nabbi yasalako ekisukka ku emu newankubadde nga ye yannyonnyola n'agamba nti kino kyensaze ekisooka kya Muhammadi n'abantu bani ba Muhammad. Ekyokubiri n'agamba nti kino kya baavu ba umayani ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati kigaana muntu kubeera nga asala ensolo esukka ku emu abawali mbakita oli waddembe okusala endiga 10 nazisala naziwa abantu nazirya ku Dhuhiya, era oli waddembe oganira kusala ente 1000 nziweereze mu nsi ez'enjawulo basitafaademu waliwo abantu ng'olunaku olubambi tebajja kufuna nnyama ng'ennyama efuuse akanyama. Katumugamba muganda waffe oyo alina obusobozi obusukka ku ndiga emu agenda akole ki asale owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajjamuwa empeera yakyo. Aqiika Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yagamba nti ala al-gulami shatani wa ala al-binti shat. Omwana ow'obuwala tumusalira 2, omulenzi tumusalira mmeka? Omwana ow'obulenzi tumusalira emu, tumusalira 2, ow'omuwala tumusalira ki? Emu. Ow'obulenzi otubanga tumusalira 2 nga nabbi gye yalambika, ow'obuwala tumusalira emu, osobola okwongerako naye nga tetugitwala ngaki aqiika ebeera saddaaka ndala. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Khair al-hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. abuuza janaba tujinaba tutya Sheikh?
janaba tujinaaba tukya tuze tukisomesa naye ka tukiddemu olw'ensonga waliwo abajja beeyongeramu. Wallahi. Janaba kyekimu ku bizuuso ebinene. Ebizuuso ebinene abawali bagamba nti alhadathu al akbar, ekizuuso ekinene ma yastawjibu al ghusl, teeka tulina okufuna ki? Ghusl, okunaaba. tulina okunaaba. Ate alhadathu al asgar, ekizuuso ekitono ama yastawjibu al wudu, omuntu alina kufuna ki? Wuzu. Ate omuntu waba ayagala okunaaba janaba, bino bikulu wammanga, abeera n'amazzi ng'agenda kunaaba. Amazzi gaba tegaliiwo, kiba kitegeeza agenda kukuba tayammamu amala. Watayammamu akola byonna, akiikirira wuzu naki n'okunaaba. Kati agenda okunaaba janaba abeera n'amazzi, wabeerawo ne kasabbuuni kikulu kamuyambako okwongera okwetukuza. Afuna n'enniya y'okukola ki? Y'okunaaba nti kati ngenda kunaaba janaba, ngenda kunaaba ghusl eyaki? Eya janaba. Tajatula, ebeera mu mutima, kitegeerere muli. Ngenda kunaaba janaba. Bw'amaliriza watabeera na nniya, kubeera kunaaba kwa bulijjo. Ne bw'aba anaabye nga bwe banaaba. Nabbi yagamba nti innamal a'malu binniyat, kye bayita emirimu gyonna Allah atunuulira ki? Nniya. Omaliza okufuna nniya n'amazzi ago nga weegali ne sabbuuni, agenda mu kinaabiro w'anaabira, n'abeera nga anaaza private parts ze, madhakirahu. Aisha tugaa nti kaana ma bada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kaana ma yabda bihi inda al-ghusl, yalinga atandikira fi ghusli madhakirahu, kunaaza private ze. Bwe yamalangaawo alayhi salatu wassalam, naaba engalo zino, ngaddira omukono guno ogunaazizza private parts ng'agusi baguyita kukuuta ku ttaka, waba weewali ettaka kuutawuli ettaka n'ofuka amazzi, mukono ogunaazizza private parts. Kitegeeza nti private parts ezo zibeeramu ebyetaagisa okufa n'ettaka, obuwuka. Tugamba tutya nti naawe kikola esunna ennungi, bwe kiba kiganye tewali ttaka, kozesa sabbuuni onaabe emikono, engalo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala ogukuuta n'ettaka n'anaaza engalo ze emirundi emeka? Bwe yamala alayhi salatu wassalam n'ajjuza wuzu ng'eyaki? Nga gy'ofuna ng'ogenda okusaala. Oluusi yalekangawo ebigere ebibiri, tuli ku janaba. Bwe yalekangawo ebigere ebibiri, yakwatanga amazzi afaraga, yasenanga, bakuyita kusena. Benseni. Aisha agamba nti kuntu ana wa Rasulullah nagtarifu min ina'i wahid au fi ina'i wahid, twasenanga mu bbaafu etya emu. Nabbi yasenanga n'anaaza omutwe gwe, enviiri z'omutwe gwe. Enviiri we ziba nnyingi, kiba kirungi okuziyisaamuuko, okuziyisaamu tukhallil, oziyisaamu engalo, kuba Nabbi yalina engalo enviiri nnyingi, n'ekirevu kiba nga kisaakaativu, kikole ki? Kiyiseemu. Kati bw'omaliriza okunaaza omutwe emirundi 3, kwata amazzi oyiwoera omubiri gwonna, ng'otandikira sayidi ya ddyo bw'oti n'oginaaza yonna paka bwekola ki? Bwetukula. Neeno okuva waggulu paka wansi n'oginaaza nekola ki? Netukula. Bw'omala sala amagezi okulaba nti omubiri gwonna gufunye amaki? Amazzi. Vaawo awo, dda wali wabbali, tunaaba ma tadliiki n'okuyisaako. Bw'obanga toyina kyangwe, yisaako at least ki? Kuba waliwo ab'amadhahibu abamu baga nti tadliiki eyo yatteeka, tokkirizibwa kweyiira bweyizi mazzi. Bw'obanga olina ekyangwe ne sabbuuni, osobola okwekuuta omubiri gwonna n'olyoka onaaza mu mutwe emirundi 3 gye tulabye, n'onaaza sayidi ya ddyo ng'omaze okwekuuta wenna. Neeno bw'omala tanaha, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yavangawo okaawo mu kifo, n'addako wali ng'akubye oluta, n'anaaza ebigere bye ebimeka? Ebibiri. Bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yanaabanga ki? Gusulu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Okiwulidde muganda wange wamulinaze okunaaba janaba bwe batyo bwe banaaba. Sawa ekitiibwa Allah atuwenga okubitegeera. Amin. Abuuza, oli bw'agenda n'anaaba eddagala
nga obwongo bumuga nti ali mu kweyambulula alamulwa atya? Enkola eyo si yaffe y'Abayisiraamu naddala aba ahli sunna wal jamaa gitweyambulula ebisiraani naki kunaabira mu masaŋŋanzira enkola eyo ya kishiriku era abashiriku abawa advice ezo. Amma omuntu aliko embeera etali nnungi agende bamusomere rukuya bwebanga ya shayatini. Okwenaaba eddagala okweyambulula ebeera shiriki, enkola ya kishiriku si yaffe y'Abasiraamu. Allah. Kakati agende bamulagirire rukuya entuufu yesomerere ng'asoma obuladi bw'okumakya n'akawungeezi bulimu omukisa ayitirize nnyo istighfaaru wabanga aliko shayatini ezo zimusumbwa zijja kgenda biidhinillah. Wabanga bamugambye okusoma rukuya mu mazzi anaaba oyo naye nga tamunaaba mu mbeera eri abeereko wagenze mu kinaabiro oba wantu wonna amunaabira awo mu bbaafu khalas kimala. Barakallahu fihi. Lugerago Salimu okuva Salimu barakallahu fihi webale kutambula naffe bamwita Abdurrahman. Lugerago Salimu Abdurrahman. Saballah musiime ya rabbi. Abuuza kiramulwa kitya Amina, abuuza kiramulwa kitya okuminisa edduwa ne zigira mu audios ku marediyo ku media nga zisomebwa abaziwuliriza aminise asirike busirisi olw'okuba nti tali aminise. Mwalimu ono bw'aba asoma dduwa tayinaayo gwakugira ndi guntomiriza n'agiwulidde oluvannyuma y'emyaka 5. Tetuzisanga ne mu bitabo bye tusoma bino osanga ng'omuwalimu asabiddemu niraga nti yarhamuhullah noga nti amin. Kiwulidde basahaba bwe baali boogera mu ahadithi baboogerako radiyallahu ta'ala anhum naffe ne tubakola ki ne tubasabira Allah abasiime. So la basa bihi webanga ekitabo ekkirizibwa okubeera nga tugimiinisa neya media naye ekkirizibwa okumiinisa abo bogiwulidde oba eya rediyo oba eya TV. Barakallahu fiku kasiteebanga edduwa ntuufu. Kasiteebanga edduwa ki ntuufu. Eyinza okuba nga edduwa eyo si ntuufu ng'edduwa amateeka g'eddiini tegagikola ki tegagikkiriza. Misaalu dhalika ekyokulabirako kyekyo mu dduwa ezitali ntuufu ye muntu okugamba nti ai Allah nkusaba ozikirize abasiraamu beegungi. Edduwa si ntuufu aslan. Lwaki osabira abantu obubi? Lwaki osabira abantu obubi abasiraamu abo Allah abazikirize abatayina musango? Ne babeera n'omusango tubasabira Allah tabaraka wa taala kukola ki akubeera nga abatereeza abasonyiwe. So edduwa entuufu zimiinise. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallahu khair jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Masaba Abu Harithi natete. Barakallahu fi masaba. Fikum barakallah. Aganti, is it true that if you inherit land from your father you are not supposed to sell it? ورد الحديث في سنن ابن ماجه ومقام انت وانت ولكم. ورد الحديث في سنن ابن ماجه حديث يجا مكتاب ابن ماجه النبي في محمد صلى الله عليه وسلم أقام أنت من باع إقارا yenna atunda ki ettaka teyagamba kusikira obula yagamba man baa iqaran yenna atunda oluusi yagamba ardan muntu atunda ettaka au iqaran oba poloti. Riwaya entuufu ega nti man baa daran atunda amaka au iqaran oba poloti falam yaj'al thamanaha fi mithlihi natateeka tekwali kusikira wabula natateeka thaman omuwendo ogw'ettaka eri oba ogw'ennyumba eyo fi mithlihi lam yubarik lahu fihi Allah tamuteekera mu musikisa. Hadithu hasanahu Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Hadithi wetu biyajja man baa daran yenna atunda ki nyumba au iqaran oba poloti taka walam yaj'al thamanaha natateeka muwendo gwajjeeyo fi mithlihi
oba fi mithliha mu poloti amakulu n'atagula mu ttaka yagamba nabbi waffe alayhi salatu wassalam lam yubarik lahu fihi Allah tateeka mukisa hadithi hasanahu Sheikh al-Albani wobosobodo ginonya eri mu silsilati al-ahadith as-sahiha iza Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah. So omuntu waddembe okutunda naye bwoba otunze ekintu kyonna kyotunze kibeere kyabusika si kyabusika kijjeewo okizzeewo ebisigadde byokolamu kusinzira ku hadith lam yubarik llahu lahu fihi Allah tateeka mukisa mu kintu ekyo kyotunze wallahu ta'ala alam. Amma okutunda amateeka gaputa oli wakikyo atunde seeka katono nnyo. Naam. Nina ploti zange 5 obwavu bunnumye. Naam. Nzijuze nni atundeko bbiri ngende nkole bizinensi zino zijja kummala tuli basatu waka. Mmaliza okukola bizinensi nwanagane nzizeewo oba zino zintandikire capital nga ziye bino ebisigaddewo. Naam. Teeka gaziyangu katona. Omuntu alina poloti ze 5 na poloti zange 5 ekyali badde ekirungi okusinziira ku hadithi bw'obanga otunda 5 genda ogulemu womanya wali bizinensi eyo oteekewo bizinensi eyinza okuba y'amayumba zitunde zino genda ozimba ewalala Allah ateekemu omukisa. Allah ateekemu omukisa mumwe nnyini mwoba okola bizinensi eyo mwennyini omwe bakola bizinensi efaanagana bwe. Abuuza nti if I have riches singa mbeera n'ebyobugagga nga biringa ebya ham bwatu bwabuuzizza is it acceptable for me to pray in my office because I fear to be killed by people outside there when I get to leave my office? Omugagga already abeera ne security yeteekeko security agenda asinzane agenda asinze Allah abantu baleme kwekuumira mu buwambe. Osobola okugenda bulungi neweeteekako security nosinza Allah ate abagagga okubeerako n'abamukuuma asalwa. Ekyokubiri Allah yatugamba mu Qur'ani qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okufa kwe mudduka kulinganga okwatutayiza edda kugenda tusinkana ne bw'osula Allah yaga nti aynama takunu yudirikumul maut yonna gye muli yaddeyo gy'osigadde okufa kwo kwakusangawo walau kuntum fi buruji mushayyada walau kuntum fi buruji mushayyada ne bwe mubeera mu mayumba amaki gazimbagane nagazimbibwa wabanga khairu hadhihi al-umma mata asingo bulungi umma eno Allah yamujjulula fama balu ana fama balu hamu fama balu mithlu wati atabafaanana hamu n'abasigadde goluza bibatafe Allah yatubika Allah okumanya yatubika yogera ekigambo naawe osobola okifumiitirizaako yaga nti innaka mayitu wa innahu mayitun gwe mufu gwasigadde mu nnyumba eyo ate okufa oli mufu oli mufu yatandikira ku nabbi Muhammad lagati innaka mayitun naawe yeesibidde mu nnyumba ate okufuluma oli mufu la mafar tewali buddukira. Qussu bin Sa'ida yaga nti lamma ra'aytu mawaridan lilmauti la mahalatan fara'aytu yamdi ilayha al-akabiru wal-asagir. Yagamba Qussu bin Sa'ida yali omu ku basajja abagezigezi mu Bawarabu era yagana okusinza amasanamu. Yaga nti kale oba obukatuliki bwali kalekaleko mu kiseera ekyo nga nabbi tannabakola kutumibwa. Naye Qussu bin Sa'ida y'omu ku basajja baali abagezigezi abaagana okusinza ng'alaba tayinza kusinza bibumbi. Yaga nti lamma ra'aytu mawarida lilmauti مصادر الموت أو موارد الموت ليس لها مصادر. bwenamala okulaba ng'ensibuko y'okufa teyina masdar, teyina weekola ki, teyina weeva.
tosobola ganti okufa kusangibwa wali nkwewali. Faraitu nahwaha yamdi al-akabiru wal asagir, nendabanga abanene abakulu n'abato bonna bagendeyo. Ayqantu annahu la mahalata, nalabanga tewaliwo buddukiro. Buli muntu asale magezi kulabanga yetekako security gy'abasobodde, naye obuddukiro buli wani owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalina security gy'asobola okuwa omuntu esembayo. Wallahu taala aganti singa so asalire mugundi ye, asalire mu masjidi. Obiwulidde muganda wange, maali tetujja ku Mungu waffe tugende mu bifo ebituufu ekitiibwa Allah watwagalira kubanga tumusinziza. Aganti singa asonyiwa omuntu naye gwasonyiye agenda kulanga ye agenda mu maaso nakolobera, akola kino akola kiri, akola liri ezambi nazaako eddala. Aganti okusonyiwa kuno kwamusonyiye kukkirizibwa oba Allah asigala akyamuvunaana? Kukkirizibwa era agenda amusonyiwa, wabula okusonyiwa okusinga obulungi kwe kubeera nga gwosonyiye omubuuliriddemu n'omulaga ezambi mu mbeera eyo yakoze, sikumulekaawo ttayo, tomuleka bwotyo. Oba tolina kyotuyambye, genda gyali n'omuga nti munnange badde otwala emaali yange mu ngeri etali yavunaanyizibwa, ate empulya n'ezaabala ozireka ozitwala, naye mbadde nkusaba weekomeko naye yange nkusonyiye. Oyo afaanana bw'ati aba atukoledde omulimu omulungi era eddaawa, era Allah n'amusaasira n'aluŋŋama ng'ayitidde ku ekyo, n'abeera ng'aluŋŋamidde ku mukono gwe. Nabbi yagamba nti khairun lahu min humuri na'am, kisinga eŋŋamiya ki. Yagamba wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yahdiya Allahu bika rajulan wahida, Allah okulungamya omusajja omu omuntu omu ku mukono gwo, khairun laka min humuri an-na'am. Nasallallahu al-afwa wal-afiya. Allahumma amina. Anisha ali Dubai abuuza nti singa Abahamadiya bamutolera salaamu obanga baagala okumusaaza akola atya? Aba Ahmadiya bakaafu, abagoberezi ba Mirza Gulaamu Ahmad. Gulaamu Ahmad yali musajja kusooka yeyita mujaddid Azzeddin obujja, yamaliza yeyise nabbi, ate nabbi yatukakasa nti teri nabbi luvannyuma lwe. Hadithi weeziri nyingi ne aya mu Qur'ani yakireeta nga nabbi yaggalawo bwaki. Bo bye bavunula obulala kyekibajja mu Busiraamu ekisooka kuddirayo muntu ne bamuyita nabbi, ng'ate Qur'ani yakiggala eyo kufuru bi kitaabillah, kukaafuwalira kitabo kya Allah. Yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ti ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasul Allah wa khatama an-nabiyyin. Muhammad tabeeranga ku taata w'omu bantu bamwe, vubuka bamwe, basajja bamwe, walakin rasul Allah, naye mubaka waani wa Allah, wa khatama an-nabiyyin, era ye yaggalawo bwaki. Khatama min al-khitam, yafundikira, teri nabbi agendako. Nabbi yagamba Ali radiyallahu ta'ala anhu, namugamba nti ya Ali ala tarda an takuna bimathabati Musa au bimakani Haruna inda Musa alayhi salatu wassalam, tuyagala kubeera mu kifo kya Haruna nga bwe yali ani mu maaso ga Musa, au kama qala alayhi salatu wassalam. Naga nti gayra annahu la nabiyya ba'di, ekyenjawulo ekiriwo tewaliwo nabbi agenda kujja luvannyuma lwange nze Muhammad sallallahu. Yemiriza Gulaamu Ahmad khatama an-nabiyyiina yakivunulanga mbu nabbi yateeka sitampu, khatama givunula sitampu, nabbi yateeka sitampu ku buli nabbi ajjamu, naye yamuteekako sitampu. Abantu ne bagoberera feeka afaanana bw'atyo, era akabinja ako kabakaafu, wabula bafaanana abaki Abasiraamu. Era ojja basanga nga baga nti bo bajja kuzza bupya ki ddiini. Enkola y'abasajja abo bakaafu nnyo, era Uganda Muslim Supreme Council yayise ekiwandiise emabega eyo ng'eraga akulembeze abaatusookawo abaaliwo wano, baalaga nti tukkirizibwa okugoberera omukulembeze yenna
era oli akkirizibwa okujja ne yeesimbawo ku bukulembeze bwa Uganda Muslim Council ebbanga lyamalanga si mu Shia kuba abashia si basiraamu obanga si mu Kadiyani abakadiyani beba Ahmadiyya bw'atoolera salaamu ng'omumanyiga nti wa alaikum mu Kadiyani bw'atoola salaamu ng'omutegedde nti mu Kadiyani muddemu nti wa alaikum olw'obujulizi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba abantu abafaanana bwe batyo tuyinza omwifuula nga mulhaku bi ahli alkitaabi kuba nabo balina bye bakkiririzaamu newankubadde nga Qur'ani eno bagamba balina yeyaabwe naye tuyinza okugamba nti tubateeka kuba ahlul kitaabi nga Nabbi bwe yagamba nti idha sallama alaikum ahlul kitaabi bwe babanga babatooledde salaamu ba ahlul kitaabi faqulu wa alaikum mugambe wa alaikum oba bw'oba oyagala mutoolera salaamu Nabbi oluusi yatoola n'aga nti salaamun ala man ittaba alhuda obulungamu beere kwoyo agoberera obulungamu nze ndaba nga salaamu emugwana mu Kadiyani afaanana bw'atyo kubanga tebali ku bulungamu aslan bali ala dalala wa ala alkufri bi ayati llah wa bikufri bikitaabi llahi azza wa jalla saba Allah tabaraka wa taala abalungami. Amin. Ekyewuunyisa nti wano e Uganda bifo bye balimu bangi bali ewandegeya eseeta wano bangi bayita mu kisiraamu abakadiyani bangi mu Uganda naye la takadu tumayiz ahli sunna wal jamaa haulai alqadiyaniya si kyangu kwawula ba ahli sunna wal jamaa ne ba qadiyan sallallahu alaihi wal afwa tebatusaaza tetubatoolera salaamu okutuusa nga bakomyewo ku bulungamu bwa Nabbi Muhammad nga bakkiririza mu Qur'ani entuufu nti teriyo nabbi luvannyuma lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibinja ekyo kyaleetebwamu bazungu bafuzi b'amatwale balabanga embeera eriwo egenda kubanyigiriza nga balina okufunayo omuntu agenda okugonza abantu yali ani Mirza Ghulam Ahmad yeesoolayo n'abeera ng'agenda kulwanirira obufuzi bw'amatwale bw'abaano ba colonial lists bali babayita ba colonialists batufuga bafuga East Africa nti ba England oba yefuza Africa baga nti France yefuze Rwanda ku buwango obumu bwa East Africa negenda nilonda Congo kitegedde colonialism yajja mu nsi nafuga abantu bangi ne Buyindi yatuukayo ne Pakistan yatuukayo mu kwetaasa oluvannyuma lw'okubateekako olutalo olunene baga abasiraamu tusobola tutyo bagonza nga balwana nnyo baali tebaagala bafuga ab'ekitundu ekyo nga balina okugenda nga babanafuya n'ebyo ne baleeta Mirza Ghulam Ahmad n'atandika okubeera nabbi waabwe abantu bajje obwongo ku nsonga entuufu baziteeke kwaliwa ku bafaanana bwe batyo wallahu ta'ala a'lam. Allahu akbar. Omukadiyani si musiraamu sawa ekitiibwa Allah batutaase ate abantu okusiramuka inshallah abalunga bategeera ekituufu amina. Waliwo ali ebusoga kamuli ayitibwa Abdussamadu. Abdussamadu barakallahu fiikum barakallah agamba nti imaamu waffe atera okunyumya emboozi n'abantu abalala ate nga wanyumiza waliwo abasoma Qur'an ate ffe tutya okumugambako kubanga ye imaamu waffe. Imaamu oyo alamulwa atya Sheikh? Imaamu bamubuulirire kuba naye kitonde bamukole ki bamubuulirire era bamulage nti abantu baba basoma Qur'an kyalibadde ekirungi kukola ki kusirika obutatawaanya n'obujulizi we buli wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. Qur'ani bwe tuba esomebwa tugikola ki tugiwuliriza wa ansitu n'abadde boogera bakole ki basiriikirire banakimugamba ekyo imaamu nsuubira nti ajja kudda engulu bw'abanga alimu obukkiriza nga yakkiriza Allah tabaraka wa taala oba ayagala ogenda ayogerere ewalala era neno yeetaaga okutuusa ku bantu ab'enjawulo nasiha nti baganda baffe abamu ku baimaamu banakuwaza abasaazi eddarasa zino zibeerawo olw'eggulu n'obulungi bwazo
nabbi sallallahu alaihi wasallam yasogerako ebigambo bingi naga nti mu hadithi eyewunyisa yaga nti majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tebasobola kuŋŋaana abantu muzimu ku nnyumba za Allah, amakulu mu mizikiti gya Allah, yatiluna kitaba Allahi, nga basoma ekitabo kya Allah, wayatadarasuna, obanga bakoze eddalasa ku kyo, tukola ddalasa mu mizikiti bejjukanya ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, bagenda basoma lino we balinnyonnyolera abantu mu ddalasa ez'enjawulo ezibeera mu mizikiti. Naga nti illa nazalat alaihim sakina, okujjako nga Allah abassaako ki obutebenkevu, wagashiyatuhum rahma, Allah n'abassaako okusaasira. N'agamba nti wahaffatuhum almalaika, malaika zibeetolooza obutebenkevu, babeera mu bukuumi bw'abamalayika. Wadhakarahum Allahu fi man indahu, Allah n'aboogerako gy'akola ki gyali eri waggulu. Dhakarahumullah, Allah aboogerako fi man indahu, mu lujjudde lw'abamalayika. Abaddu banga abawalimu abamu baga nti atwogerako n'amannya ge Allah, n'amannya gaffe kuba atumanyi, huwa alam bi hali ibadihi, nga bwe kyajja mu hadithi endala. Allah amanyi embeera z'abaddu n'amannya gaabwe, atumanyi nnyo. Naga nti mu ddalasa mbadde mu Lukumaani, ddalasa eyo mulimu ne gundi Faruku, mulimu Aisha, mulimu Hafsa. Allah ng'atwogerako yani ye Allah. Abantu wano mukulembeze wa ggwanga nga yakwogerako. Allahu akbar walillahi alhamd. Yewana n'okwano mulala sebo mukulembeze yamukwata mu ngalo n'agamba tagenda zinaabo kumala omwezi. Ya Rabbi subhanallah, namukuttemu yennyini amanyi bwafaanana mu ddiini. Agati gwagata agenda kunaabira mwezi. So abantu beetaaga okuteekawo enteekateeka ey'okukola ki, eya okutegeera eddiini. Naye bayimaamu abamu batunakuwaza, ogenda okulaba nti ate akutteyo abantu basatu bazze wali ku kifugi, eno eddalasa egenda mu maaso n'obulungi bw'eddalasa obufaanana bwe butyo, n'alinda ne bamala kukima ssala n'alyoka ajja. Kati imaamu ate takikola lunaku lumu, kikola olwaleero akikola enkya. Nkukakasa nti Allah agenda kujja omukisa mu bwa imaamu bwo bubanga bwoti bw'okola emirimu, ng'abantu gwe yali kubiriza abantu okusoma. Abalala abamu ku bawalimu tebaagala kusoma ddiini. Basiraamu, omuntu ne bw'abeera nga tasomye, tagenze wali kusomesa bantu, naye n'atuulako obutuuzi mu ddalasa nga muwali munna asomesa, ez'empeera azifuna, n'emigaso egyo agikola ki, agifuna. So nkubiriza bawalimu bannange, wabeerawo okusoma kwonna okw'eddiini, leka kwewanika ku mateeka ga Allah. Qur'ani tekaddiwa ku muntu yenna, abeere muwalimu basiki. Wabanga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam agamba sahaba Abdullah ibn Mas'ud, namga nti iqra alayya al-Qur'an, somera mu kuki ku Qur'an, iqra alayya al-Qur'an, somera mu ku Qur'an. Sahaba yamubuuza nti kayfa aqra'u alayka al-Qur'an, kusomera nti Qur'ani nabbi wa Allah, wa fika unzila, Allah yagikola ki, ngate yagissa kugwe. Nabbi n'agamba alayhi salatu wassalam, kiso emanyikiddwa mu hadithi, yagamba nti wa ana uhibbu an asma'ahu min ghairi, nange njagala okuwulirizako Qur'ani ng'agisomesani sinze alayhi salatu wassalam. Sahaba n'atandika okusoma Qur'an, tafiqa yaqra surata an-nisa. Omuntu buli wakusomera Qur'an ebiseera ebisinga obungi ng'ogiteekako ebirowoozo, otandika okuwuliza. Soma suratu an-nisa n'atuuka ku aya eyana mwemwe ega nti fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida, kigenda kubeera kitya nga buli umma ejiddweko omujulizi agenda okujulira. Nawe Muhammad tukuleete, ji'na bika dhamiri edda ku ye direct. Nabbi tadabbara hadhihi al-ayat, yatandika okutunulira aya ezo ng'azifumintiriza, alaba engeri gyagenda okujjamu. Fabaka alayhi salatu wassalam hatta taballala lihiyah, okutuusa ekirevu kye bwe kyatoba. Abdullah ibn Mas'ud agenda okutula ku Nabbi Muhammad ng'akaaba, ekirevu kitobye olw'okufumintiriza Qur'an. Nabbi amugamba nti hasbuk, kimala komaawo. Era kye kigambo kye tugamba omuntu asomye Qur'an nga twagala omusirisa nti komaawo, tugamba nti hasbuka, tetwongerako
bantu balala bibakola kibibongerako. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Abuuza ekibuuzo ekyokubiri avudde waggulu yagamba nti singa akola dhikaari ez'okumakya nga subuhi tannaba kugisaala, Naam. oba nakola dhikaari ez'olweggulo nga esswala ya asiri tennasaalibwa, alamulwa atya? Zikkiriza oba amale kulinda nga swala ezo zigwa alyoka akola dhikaari? Kasemambya ebimaze okusala la basa bihi azirete, kuba Allah tabaraka wa taala yatuga nti qabla tulu'i shamsi, enjuba tennakola ki, tennagwa, wa qabla gurubiha, nga tennavaayo nga n'enjuba tennakola ki, tennaba kugwa. So omuntu akkirizibwa zireetaawo imaamu bw'ayaziina essala ya subhi alabye emmambya kwitandika obulaadi bwe obw'okumakya la basa bihi. Era bangi bawali bagamba nti awo kyekiseera ekyasinza okubeera ekirungi. Nabwe kityo essala ya magharibi ya asiri tennaba kubeera nga etuuka awo nga bakayaziina ssaawa 10 abalala 9 kitundu, okusobola ozireeta. Nasalullaha an yajziyana jamia khaira aljaza. Amin. Barakallahu fikum brother Ashrafu and Sheikh Abbas Zubairi Senkuba. Allah yubarik lana fi. Abibaziza aganti ono omukyala abuuza singa atoleranga omusiraamu omusalaamu n'agaana okugiddamu, akikola buli kiseera akola atya? Omutolera oli taddamu salaamu, oba oli awo ayinza okuba nga baluubi baasowagana naye oli munne taddamu salaamu, akikolera ki? Amasala g'okumma omuntu salaamu galiko ebigambo by'abawalimu. Simala gamujjako salaamu. Tomala gamujjako salaamu. Era galiko ebigambo by'abawalimu kwani ateekeddwa okukola ki? Okutulwako salaamu. Okusooka kwa byonna, omusiraamu yenna tulina omutolera salaamu. Owekitiibwa Allah ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baatugamba. Ya Nabbi yagamba nti haqqul muslimi ala muslimi sittu. Ebivunaanwa by'omusiraamu ku musiraamu munne biri bimeka? 6. Idha laqitahu fasallim alayhi. Bw'omutoleranga sala, bw'omusinkananga wonna omusinkanye mutolere ki? Mutolerenga salaamu. Akati bubeera buvunaanyizibwa bwa muntu okutolera salaamu, wabula waliwo embeera eziyinza okujja ng'omuntu tayagala kwogera na munne. Basahaba abamu baabikolanga, abamu Nabbi Muhammad yabalagira olw'embeera eyaliwo. Waliwo abantu abasatu Allah bayogerako nti wa ala thalathati alladhina khulifu suratu tauba. Abasatu abo baayawukana ku Nabbi Muhammad n'agenda mu lutalo ne bagaana. Nabbi yaziiza basahaba bonna omukola kuba okwogera nabo, ne muganda we gwasula naye nga tayogera naye, hatta dhaqat alayhim al-ard, ensi yatandika obbafundira ng'oli alaba ne muganda we takyayogera naye, ensi yabanyiga. Wallahi abo paka Allah bwe yabakola ki, bwe yabatukuza. Waliwo abamu ku basahabiya nga balaba bannaabwe nga bakola ebikolobero babiremeddeko, abakola we bajereegerera. Oli ng'akola ne azima, ekyokulabirako sahaba gwe bayita bamuyita Abdullah ibn Umar, yalaba mutabani we ibn Umar. Waliwo mutabani wa Abdullah, mutabani wa Umar, yamugamba nti toziyiza mukyala ogenda mu muzikiti, inni sami'tu Rasulallah. Omukyala wa mutabani we yajja n'awaabe wa Sezaala n'amugati munnange mutabani we yaŋŋaanya okugenda mu muzikiti, n'amugati genda omuyite, n'amuyita, n'amugati munnange togaananga omukyala ogenda mu muzikiti, fa inni sami'tu Rasulallah, nze kennyini nze nawulira omubaka wange wa Allah yakulu la tamna'u ima Allahi masajid Allah, temuziyizanga abazaana ba Allah ennyumba zani z'owekitiibwa Allah, emizikiti gya Allah. Daga nti wallahi la amna annaha, ngenda kumukola ki? Kumuziyiza. Ibara bwetu bweri au kama qala alayhi ridwanullah, yagamba nti ngenda muziyiriza ki ddala. Namugamba nti aqulu laka qala Rasulullah, nkugamba nti omubaka wa Allah agambye la tamna'u ima Allahi masajid Allah,
temuziyizanga abazaana ba Allah bakyali emizikiti gya Allah olayira nti ogenda muziyiriza ddala nagati idhan la ukallimuk sigenda kuddayo nakwogera naawe mutabani wange fama kallamahu hatta mata baga nti teyaddayo kwogera naye paka Allah bwe yamujjulula kati waliwo ensonga ezimu abantu ze bakola abamu kuba walimu nga baata ne baga nti afaanana bw'atyo ng'agirigirira eddiini tafaayo ku ddiini asobola okukola kino naye amasalihi gabeera gaffe g'abantu ga bulijjo tegali mu ddiini sikulaba kikukyayisa muganda wo kutuuka ku mbeera yakugaana kwanukula salaamu ekyokubiri tusobola okubituulamu n'olaba lwaki muganda wo tayanukula salaamu oba mwannyoko oba omusiraamu tayanukula ki salaamu naye nga tugamba tigwegenda mu maaso n'okugikola ki n'ogitoola genda mu maaso n'ogikola ki n'ogitoola السلام لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام وفوق 3 أيام tokkirizibwa kusenguka muganda w'omusiraamu nnaku zisukka mmeka 3 tokkirizibwa era wabeerawo obutakkaanya sharia abawa nnaku mmeka seko obusungu ne banga nina bungi genda obuwozewoze eno buwoziwozi 3 zokka 3 Sheikh abantu banyiga ne bayitawo tusaba Allah akakanya obusungu bwaffe yaga nti la yahjuru almuslim akhahu almuslimi omukkiriza takkirizibwa kusenguka muganda we musiraamu oba mwannyina musiraamu fawuka 3 ayyaami oba fawuka 3 ayyaami kusukka nnaku 3 tokkirizibwa so genda mu maaso gwe n'okumutolya salaamu era abantu bafuna obutakkaanya asinga obulungi mu mmwe atandika munene salaamu nabugati salaamu alaikum batabukangako abatusookawo abalongoofu naye baddanga mangu naffe twalikomyewo mangu newankubadde waliwo abasiraamu abamu nga embeera zaabwe zibeera mbi nnyo eri eddiini eno nabugati musiraamu oyo komukyalo okuba nti eddiini ye yakwagala basiraamu butakola ddiini siraamu yatukyankalanye eyo waffe nagoba abasiraamu muzikiti naga temujja kusaalira wano subhanallah olwo nawali ekyali wajjala musajja yagoba abantu muzikiti ennyumba za Allah ngomwoziiza abantu Allah gati waman azlam mimman manaa masajid Allah an yuzkara fiha ismu mulyazaamaanya kyasinga omuntu aziyiza ennyumba ya Allah abantu genda mbatendereze Allah boogere ku linnya lya Allah wasaa fi kharabiha abalala batambula bagala kugijjawo emizikiti ssebo mu nsi tulinamu abantu nga ye ayagala ogwo omuzikiti guve waguliyemu sente wasaa fi kharabi Allah yaga nti omuntu oyo abeera mulyazaamaanyi nnyo yaga nti omuba musobola abantu abo ulaika ma kana lahum an yadkhuluha bwe mufuna capacity ekwata omuzikiti ogwo ne gudda mu mikono gyammwe fa ulaika ma kana lahum an yadkhuluha tebaddanga muno zigiyingira illa khaibin balina kuyingira nga baweebuufu lahum fi dunya khizyu kuno ku duniya balina kubeera nga banyigirizibwa bafuna okuswala okuweebuuka walahum fil akhirati adhabun alim era ne kwakhira Allah batekedde ebibonezo ebikola ki ebiruma tusaba Allah tabaraka wa taala taasi ebibonezo by'ebiruma amina kale barakallahu fikum jazakumullahu barakallahu mbajjukiza okuweereza ebibuzo byammwe abatulaba n'abatuwuliriza ku Rawda Islam Media mukutu ogwo gwateekawo ennamba z'amasimu kwoba oweereza ebibuzo kyo kijja kuba kisomebwa butereevu biidhinillah tabarakahu wa taala teeka ekibuzo kyo ku 07051 03 oba waliwo ye MTN 0778 18 75 19 awamu n'ekira mbajjukiza abaganda baffe ababikiisi spices weeyogerera ekirinnya abakoze omulimu gw'ettendo okutambuza ddaawo eno nga bagezaako ekyo kyebasobola okutufujjirira ensimbi okuba nti oba oliawo mutulabako nga bemutulaba twongera okubakubiriza nti obuyambi bukyetaagibwa bungi naffe eno naddala nga data n'ebirala muba mutukoledde kinene nnyo bwemba nga mutugulidde ku data barakallahu fikum sawa ekitibwa Allah akkirize gende ababarikisi obaguleko ebirungo ebyo ku 075 0 9 ojja kuba nga obasanga abuuza seeka enam agamba nti singa omusajja amwegaana mukyalo ono yabuuza
musajja namwegaana naga nti nze sikuwoowangako naye mutuufu mu busungu obungi naye nayongera naye namwegaana naga nti nange siri mukyalawo alamulwa ate yoono omukyala naye ngaoli yasoose okubeera nti amwegaana. Enkola entuufu teyalibadde bwetyo kuzanyira mu mateeka ga Allah bwemuba timwekooye mu busungu butali busungu ekyalibadde ekituufu kugenda mu mateeka gaki mateeka ga ddiini bababuulira engeri abantu gye basobola okubeera nga bava mu bufumbo obwo. Wabula kibeera nga kya busungu abamu bagamba nti eyinza okubeeramu alfaadhu za talaqa ne khulu era naye abalala bagamba nti bwe kibeera nga busungu la yaqa talaka tekola ki tetuuka kubanga obeera buki busungu era mukyali bafumbo naye mulekeraawo okunyiigiranga mu kujereegerera n'okubeera nga muzanyira mu mateeka gani ga Allah. Allah agamba mu Qur'an nti wala tattakhidhu ayati llahi huzwa temufuulanga amateeka ga Allah ag'okukola ki ag'okusaagira mu kuzanyirako mbeera efaanana bwetyo. So ebeere warning gye muli nti olulala mutunule mu nsonga eyo nti si nkulu yakubeera nga twogera bwe tutyo kubanga eno yali aqdi era bagituuma aqdi ziwaaji ndagaano kusiba ndagaano. Allah kyaba asibye tekimala gasimulukuka na bintu nto bya lusaagiriro nakukola ki nakujereegerera mu mbeera efaanana bwetyo. Wallahu ta'ala alam. Allahu akbar. Singa omuntu ankonjera alamulwa atya nange namulwa ntya gwakonjedde mu Busiraamu? Okukonjera omuntu kyabulabe amateeka g'eddiini gakigaana. Okukonjera omuntu kwe kutemerera n'omwogerako ebitali bituufu gyali. Era bwe tukufuna ng'otemeredde omuntu waliwo amazambi agamu nga tteeka olina okukubwa kibooko 8. Embooko 8? Ng'otemeredde omuntu ku mazambi agamu kuba kibooko 8. Allah tabaraka wa taala bwe yagamba suratu Nur walladhina yarumuna almuhsanat yenna akonjera omukkiriza omukyalo omukkiriza atayina mazambi atamanyikiddwa n'amukonjera thumma lam ya'ti bi 4 shuhada n'ataleeta abajulizi bameka bana gan fajilduhum 80 jalda bakubbe 8 akati abantu afaanana bwe batyo genda osome suratu Nur ejja kutangaza ekuteeke bulungi mu layini insha Allahu taala. Okukonjera kubi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza okugeya n'okukola ki wala sahaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera nti alghiba okugeya dhikiruka akhaka ma yakrahu ye muntu okwogera ku muganda we ebimukola ki byatamwa. Sahaba yabuuza nti araaita in dhakartu ma fihi olaba otya nga bimwogeddeko bimuli musajja mulema era mwogeddeko nti mulema. Kyuli abantu abamu balina enjogerega nti awali omugenge tewafunyirwa ngalo nga kyategeezaamu mbu omulema bamwogereko nga bwali omulema n'omuzibe ng'omuzibe nga kiba kimunakuwaza tokyogera. Tubula Nabbi yaga nti in dhakarta ma fihi bw'oyogera ekimuliko fakad igtabtahu oba omukozi ki omugeeza. Wa in dhakarta ma laysa fihi ate bw'omwogerako ebitamuliiko fakad bahtahu oba omutemeredde. So okutemerera kubeera kwa bulabe omuntu yeetaagisa kubeera nga atemererani munne ng'era bwe kuli okugeya okw'obulabe ennyo. Wallahu ta'ala alam. Ekirala agamba nti alina mukwano gwe afuna wuzu nga bwe tugifuna ey'esswala bw'amaliriza n'afunawo obwetaavu bw'okugenda emmanju ajja ndoogo ba haja ennene naye mu kufuna wuzu kuno tamaliriza bigere bw'avaayo n'akomawo n'amaliriza ebigere nayaga nti ekintu ekyo akikoledde ebbanga ddene abuuza omuntu oyo alamulwa atya sheekh? Tumugamba atereeze insha Allah ewuzu tebeera ntuufu si ntuufu. Omuntu bw'afuna wuzu n'afuna ekyetaago ogenda emmanju nga tannagimaliriza kiba kitegeeza ewuzu agikola ki agiddamu eri agenda kutandika bupya.
addemu atandike buzibu ki bupya okuva mu ngala zinaaza naze n'ebigere alyoka binaaza ne bwaga nti anaazaako bigere biri byokkala si kituufu wallahu taala alam tumwadvising nti wuziye si ntuufu addemu agifunenga okuva gyetandikira wallahu taala alam. Abuuza zambi kiri okola ne lireetera okuba nti essola zo tezikkirizibwa okumala ennaku 40. warada fil ahadithi kyajja mu ahadithi nga kiraga nti omuntu yenna singa ekisookera ddala anywa omwenge ng'ekitubo kyajja mu hadithi. Naam. Omuntu bw'anywa omwenge mudminul khamr n'anywa omwenge lam tuqbalu salatuhu Allah takkiriza salaze 40 layla ebiro 40 era nikijja mu riwaya ezimu ezikwatagana n'omwezi omuntu bw'ayenda lam tuqbalu salatuhu 40 yawman. Allah. Ezambi eryali badde ng'eryokusatu lyeri omuntu agenda ewa mama fiina ewa Kawakaganda ewa Mutula Kungo ewa baseeka bano abakuba ebitabo n'ababuuzaako byababuuza yadde tabikakasizza naye n'abeebuuzaako nga bwe kyajjira mu hadithi nga nabbi agamba man ata arrafa fasa'alahu yenna agenda eri omuki omukubi w'ekitabo fasa'alahu n'amwebuuzaako buki bwebuuza lam tuqbalu salatuhu 40 yawman Allah takkiriza salaze ennaku 40 kati ata akikuba omuntu agenze kumwebuuza bwagenze okwebuuzaako essala Allah tazikkiriza tokakasizza byayogedde naye kumwebuuzaako kino kiri kitya lam tuqbalu salatuka 40 yawma. So be bantu betwali badde tunuulira nti bwe bakola agazambi ago owekitiibwa Allah takkiriza sala zaabwe sa Allah tukuumire emirimu gyaffe. Amina. Naye okukola tawuba Allah tabaraka wa taala asobola okukusonyiwa. Abamu babuuza nti kakati ssebo nzireke olw'okuba nti Allah tagenda zikkiriza la bangi mbawalimu nga baga nti empeerezo esswala ezo tozifunamu mpeera naye bw'ogireka ofuna omusango. Bawalimu bangi bakyogera togifunamu mpeera bw'ogireka ofuna omusango. Ekyokubiri bw'ogaana ogisaala wotandikidde okusaala mu nnaku 40 we batandikira obutazibala oli ekigambo ky'abalimu bw'ozisaala Allah takuwaamu mpeera nti oba akukubiseemu osadde ejjama akube ofune empeera madaala 25 tofuna mpeera. Ekyokubiri kubanga nabbi agamba lam tuqbal Allah tazikiriza osaala bw'atakkiriza ate bw'oga nti kanindemu ntandikire wano ono omusango ogufuna okuleka zino 40 nga tosadde ate wotandikidde okusaala Allah watandikidde okubala emmeka ana ziri zatakkiriza Allah jalla jalaaluhu. Naam, barakallahu fi. Owulidde muganda wange ofiikum barakallah. Ate mu muzigiti ogeza no zisaya aga nti ye Muhammadi ali Masindi. Shekhe mbuuza omukyala akkirizibwa okujjamu olubuto nga terunnaweza myezi 4 bazzeeko wano wansi abuuziza omulala ku kibuuzo ekiriwo ekyo n'agamba nti bbanga ki omuntu lyeyandikomyewo okuba nti olubuto teruggyibwamu. Abortion okujjamu olubuto itlaaqa la tajuz. Naam. Okujjamu olubuto tekukkirizibwa. Nkiddamu okujjamu olubuto itlaaqa mutlaqa teryakkirizibwa kujjamu ki lubeerenga lwa myezi emeka lubeerenga lwa myezi emeka olw'obujulizi bwe twajja mu basawo baffe ab'eddiini nga batugamba nti abortion Allah asobola oyisirizaako omukyalo ono naafa. Ate kasita shahida shahidu min ahliha ajulira mu bawalimu abo betwesiga nti abortion omuntu emuttira ddala Allah n'ayisirizaako omuntu naafa kiba kitegeeza nti tukifuula haramu. Allah yagamba nti wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Temugezanga oli natta neetta. Lwaki? Allah ye musaasizi gy'oli gwe teweesaasira. Inna Allaha kana bikum rahima. Allah musaasizi nnyo gye muli. Kati gwe ng'okwata ekyuma ng'okwata ky'omanyi nti abortion yetta gwe ng'otandika okugenda ogigezese enkola eyo nkyamu okuggyako mu mbeera emu eya dharuri singa tukkiriziganya nti omwana ono
agenda kutta maama we naye ng'okumugjamu kyekisinga obulungi. Waliwo emikisa mingi gye tusobola oyitirako Allah n'ayisirizaako maama n'akola ki n'alama. Olubuto luyina engeri gye lugenzeemu mu nseke z'omukyala ng'ayinza obutalama baluggyemu. Olubuto luyina bingi abasawo bye bagenda batunuulira nti ono agwanidde, era balina okubeera nga komenti evudde wani wa musawo eyeesigika nti oyo agwanidde okugyamu ki olubuto. Awo nno wali obuzibu era obulala nti omuntu yenna ajjamu oluki ajjamu olubuto, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kumubonereza olubonerezo oluki olubonerezo olunene. Inshallah tutaase wallahu taala amina. Tusembyeyo ndowooza kimu kyokka, agamba nti shekhe mbuuza bujulizi ki obulaga oba obufuula mawuledi bida bwasobola naye okutuusa ku mulala? Amawuledi gali bida galiko obujulizi bungi nnyo nga Nabbi Muhammad yaboogera, si ffe. Ekigambo bida kitegeeza ekintu ekitaaliwo. Kyova olaba Allah aga nti kul ma kuntu bid'a min ar-rusul, bagambe Muhammad nti nze siri bida muki. Waliwo ababaka abakola ki abasookawo. Ne kibeera nga bida kitegeeza ekintu ekitakoze eki ekitabaddeewo. Ebintu ebigunje mu ddiini bye batuuma bida bisobola okujja mu mbeera zino wammanga. Bida esobola okujja nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekintu ekyo yakireka, nga yakireka olw'ekuba nti ye takyagala. Esobola okubeera bida naye ng'omuntu akkirizibwa omulala okikola ye nga ye omuntu nafsi, nga bwe kyali nti Nabbi waffe Muhammad yatuuka ku lujjiriro nga balina Khalid ibn al-Walid, bagenda okusanga nga waliwo enswaswa. Khalid ibn al-Walid alayhi ridwanullah agenda okulaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga agenda kulya enswaswa, n'agamba nti abaayi mwafumbye kiki ekyo? Nabbi ayinza okuba bye mwafumbye tabirya, namuga twafumbye enswaswa. Nabbi yali asitula bw'atyo omukono, yagaana okukola ki okulya enswaswa. Khalid n'amuga nti aharamun hu, enswaswa eyo eri haramu? Nabbi tubuli oba eri haramu? N'agireka Nabbi ogirya, n'aga nti teri haramu, naye abantu bange tebagikola ki. Ffe waffe tetulya nswaswa. Kisobola okubeera nga mulina bye mutali ewammwe, mathalan amakovu. Ffe wano waffe tetulya makovu, naye nze nabeerako ne baganda bange Abanigeria nga bawuuta ekkovu. Allahu akbar walillahi. Okumanya bawuutanga amakovu gali, nakyalako lumu ewuwe ngenda okugira bwe nti nga balina we bagaanisa awo bagajja mu bisonko ne bagaanika naye nga bawoomerwa bagasiika, olabira ddala ennyama ennungi. Akati natuukayo lumu nga yanfumbidde enkoko, ngando za nkoko zennyini. Mukwano gwange baali bamuyita Ibrahimu Zamfara, nkyamujjukira Allah amukuume. Ibrahimu oyo nakyalakewo nga mukwano gwange ennyo mu faculty. Naye bwe natuuka ewuwe yawasa omukyala n'amuteekayo gye twasomeranga. Bwe natuuka ewuwe n'anfumbira enkoko gy'anfumbidde n'agisiika bulungi nga bateekako ebiwungawunga ebyo biki ebyo nga bw'olaba Namungo gye bamufumba bwe bazikola. Saategeera nti mitwe gya nkoko, ngenda okuluma nga nnuma maaso ga nkoko. Nakomaawo ffe eno tetulya mitwe gya nkoko, naye giri haramu la. Kati tugamba nti omuntu abagiridde bid'a la. Kati Nabbi waliwo ebintu bye yaleka nga abirese ku lw'embeera eyo. Ne wabeerawo ebintu Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bye yaleka olw'amasalih aga community. Ebyo nabyo byali bingi ng'akirese olw'ensonga nti bw'anaaba kikoze Nabbi waffe alayhi salatu wassalam nti community eyinza okubeera nga ekitwala bubi omwe muli salatu tarawih, kiyinza okubeera nga kikikakaatibwako n'ebeera yatteeka ku yo. Salatu tarawih Nabbi yagireka olw'amasalihi ga community ye. Essala ettaano zikaluubiriza abantu, Nabbi yakitunuulira nga bajja kujja bakaluubirira essala emmeka? N'ateekawo embeera tarawiya we yajja ng'atidde nti Allah agenda gifuula yatteeka n'agaana.
kyovolaba nti yajja n'asaala abantu fatajammau n'asaala fatajammau n'asaala fatajammau bi akthar ne babeera bangi olwokusatu yagaana okujja okusaaza nga abalabe bakuŋŋaanye ennyo n'abaga nti ma mana'ani an atiya ilaykum bil emsi saalemereddwa kujja gye muli illa anni khashiitu an tufrada alaykum fama stata'tum naali tidde okubeera amakulu natidde okujja okubasaaza taraweehi kubanga natidde nti egenda kufuuka yatteeka gye mukola ki kuba Qur'ani yali ekyakka fama stata'tum temwali badde mwenna basiraamu ba umma tunuya nabbi amasalihi ge yatunuli temwali sobodde kugisaalanga mujjama okitegedde nabbi n'agireka eyo embeera nayo yaviirako nabbi okuleka ebintu n'abireka naga nti kino sijja kikola olw'embeera eno so asaala salatu tarawihi jamaata tumuga nti akoze bidala era Umaru ye bwe yalabanga masalihi gaali ga umma kubeera nga ekyo tekibeerawo yo nabbi olwafa yaga nti kyetwali tutya kyakola kyavaawo khalas tugende mu maaso ne tarawihi ne bagenda mu maaso ne tarawihi yejjama ebirala nabbi bye yaleka abantu be bagunja olwaleero nabbi yabireka tashri'an ng'abirese olw'okuba nti tebiriyo mu shariya yaffe yebiraba nga tebiriyo mu shariya awe wali ainul bid'a gemawulidi ago nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaleka ng'alaba mu shariya tegakola ki tegaliyo era bagaba kubaayo wallahi alisoose okugakola yali baddani nabbi wa ye n'akolayo ekintu kyalaba nga kyekiriyo kyekituufu olunaku lwe yazaalibwanga ng'akola ki ng'alusiiba busiibi nabbi sallallahu alaihi wasallam edduwa zino ez'obubaani yazitunuuliranga mu shariya teziriiyo teyazikola twalibadde tutandikira ku ye okubeera nga tuzikola kituziraba ne tuzikola ate ekyomukisa omulungi ezo za alhamdulillah abawalimu baffe bonna abasinga obungi tebaziina ne mu nsi z'abasiraamu teziriiyo okugjako mu nsi zino East Africa mu nsi zino Uganda, Kenya, Tanzania gyozisangasanga mu mawanga agamu agayina enkuŋŋaana zaago nga zimanyikiddwa eza kalica nti bwe zitu we ziri inshallah tutaase bidaati ezo kuba nvundu mbi ziwunya tezeetaagisa muntu kubeera ng'azeetabamu za bulabe nnyo eri omulamu bw'omuntu ayinza okumaliriza nga agenze ne mu shiriki nga tamanyi so tusaba Allah bitutaase amawuledi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man ahdatha fi amrina hadha yenna azuula abadde asaba bujulizi yenna azuula mu nsonga yaffe eno ategeezaamu eddiini y'obusiraamu ma laysa minhu nga nze Muhammad sikikoze mu tashrii' mu ddiini yagamba nti fahuwa raddu tukwata ekintu ekyo netukikola ki netukimuddiza ekyokubiri nabbi n'agamba alayhi salatu wassalamu yagamba iyakum wa muhdathati al-umur mwewale okukola byesikoze mwewale okugunja mu ddiini ensonga ez'okugunjagunja ekita muhdathati al-umur okugunjagunja mu ddiini bitabaddewo naga nti fa inna kulla muhdathatin bid'a kuba buli we mugunja muba muzudde muba mukoze ki muzudde byesikoze kiba kitegeeza nammwe muli bannabbi oba naawe weeyisaani kanabbe tujja kutandika oyita bannabbi da nti be bannabbi nga bakakande be bagunjagunja ebintu tebifaanana bwe biti bannabbi abe abaffere oba naawe weeyisaani nabbi byamulema Allah n'abissa ku ggwe amawuledi yagassa ku ggwe amawuledi ago entandiko yaago ya juzi myaka gwali gwa 288 mu dawlatul fatimiyya 288 dawlatul fatimiyya yali misiri awo nga yabashia ba ismailiya tubisomesaako ne tubisomesa n'abaana mu klasi be batandikawo amawuledi baali bashia era nga bakola mawuledi zine zimanyikiddwa bakola mawuledi ya Ali ya Fatima ya Hassan ya Hussein n'amiiri waabwe yaliwo mu kiseera ekyo bamukolera ki mawuledi era kigambibwa nti yagireeta baali bamuyita al-izzu lidinillah yali khalifa yaliwo mu biseera ebyo w'abafatimiya al-izzu lidinillah yeryali erinnya lye nga bwayitibwa bano abaganda baffe basuufi si bashia
banabida naye bida zaabwe endala kukuzabashia zaate ezabashia nkambwe nnyo zibajja mu buddiini kuba balina bibogera naye abasuufi abasinga obungi bida naye akarabu nnansi ila ahli sunna waljamaa bebasemberedde okubeera eri ba ahli sunna waljamaa wabula tugamba nabo balina bidaati mu byo bagula bidaa ya mawulidi embi eri shania ne baddira mbu amawulidi ga nabbi ate bakyakala makyakale bazina mazina sebaawo bakuba amataali ne bazina ne bayimba bukasaid kati yagitandika ku kiseera ekyo nabbi teyagikola basahaba tebagikola bakhalifa bamazahibu abana tebazimanyi ba aimmatul hadith tebazimanyi naye abo bazimanyi nasalullah alafu walafiya nsaba allah taase ogukolobera oguwunya ogufaanana bwe gutyo buli muntu alina omutima omulamu akiraba nga kiwunya kivundu naye omuntu omutima gwe guba nga gukyalimu obulwadde bwa shubuhaati era olaba nga bifaanana kakati awo bubiiki kati awo bubiiki seeka mundage bubiiki awo tugenda kusaalira nabbi na kumadaha natandika kuleeta ebintu ntwawo kuliisa na ku bantu mmere abantu mwe basiramu ali akulaga birungi takulaga nti oguntu gubi nabbi yaguvuma emirundi mingi kujjuma nga kyatandikirako sabbahakum wa massakum chulide إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baganda baffe bangi ababyagalira babigula ngabo balaba tewali buzibu naye ba ulunnuha buli alimu okutegeera eddiini okutegeera okwannamaddala atunulira ekintu ekyo n'atuna n'obubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ng'alaba bulireetingira ddala n'ekyo nabbi kyali akola ki wallahi bwe kibanga amawulidi si bida kati bida egenda kubeera ki bwe gabanga amawulidi si bida guloza bida egenda kubeera ki kiba kitegeeza mu ddiini teri bida etabeera bida bida egenda kubeera ki kiba kitegeeza eddiini temuliimu ki temuli bida wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Tubajjukiza essomero Mukono Islamic Secondary School. Mwalimu ono Seka Abbas Zubairi Senkuba ye director walyo. Ayine essomero lyazimba gali kwoleka sawo ekitiibwa Allah aliguse gyalitwala innama wali katikamu kulwebugerere wali sawo ekitiibwa Allah assemu omukisa. Amin. Twongera bakubiriza muleeta abaana bajje basome eddiini yaabwe ebino kuvira ddala ku wansi abannasale mpaka ku thanawi ku siniya y'omukaaga weebiri era basomesa alhamdulillah weebali sawo ekitiibwa Allah ayongera okumutebesanga ebituufu ebbanga lyonna. Secular studies okuvira ddala ku siniya esooka mpaka ku siniya y'omukaaga weebali ate nga mwana wattu okusoma kulungi ddala ne results ennungi. Abasiniya fonno baamaliza okuregistaringa tusuubira obubonero obulungi. Barakallahu fikum. Badde Muhammad Faruk Senior 6 nabo bamaliriza okuregistaringa so ekitiibwa Allah ne thanawi ne idadi nabo bamaliriza ekibiina senior 4 senior ne P7 gye tugenda okumaliriza yeddako inshallah omwezi guno ey'oluwarabu ya saidi eri ey'eddiini sawo ekitiibwa Allah akkirize ajjemu abagenda okuwanira n'okunyoza ommeeno. Siramu butuuke ku balala. Hamadi Faruku nze mbaddewo ku kamera mu maaso eno ne muganda waffe Sheikh Zubairi Senkuba sawo ekitiibwa Allah ali ku kamera bamuyita Lukumani ali ku kamera muganda waffe Lukumani ntera omwerabira naye nga sijja gamba kabali nti kabeera kagendere kakodyo sawo ekitiibwa Allah yongera okumutebesa ebituufu bakoze kinene abavuuka bano kuba nti basaasaanya eddiini eno. Sawo ekitiibwa Allah fenna tatutta okujjako nga atusiimye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi